People power. Our power. People power. Mr. President, Deputy Presidents, Lord, and other leaders, whenever Kulembeze abali wano olunaku olwaleero omulamwa tukumanyi. Mulamwa gwaki? Tetwagala kukola ki? Basebo n'abanyabo mpeereddwa omukisa okwogerako gye muli. I try to mix the languages. I know we have an international audience following us. My duty is really to talk about the need and why we are here. Tuli no lwasonga bbiri ezisinga, of course zonna nga zeekuusa fundraising, naye okusingira ddala okurespondinga eri abantu. Okumala emyaka 4 abantu bali batuukirira abantu ab'enjawulo nga batubuuza tukoze eki okontributinga ssente eri ekibiina kyaffe. So mujjukira bulungi nnyo bwe twa unveilinga lino ettaka nga tetunazimba, abantu bangi nnyo baavaayo nga baagala contributinga kulaba nga tuteekawo kino ekitebe. Naye nga National Unity Platform obukulembeze ne busalawo nti nedda ekiseera kyali tekinakola ki tekinatuuka. Although many people wanted to contribute towards the establishment of this secretariat of the headquarters of the National Unity Platform, it was decided that we delay to open the fundraising, and we decided to use the available resources to set up this structure and everything that is here, and the other work that we've been doing. So basebo ne banyabo ekiseera kikoze eki kituuse. Zikaka tugenda mu campaign naye abantu omulimu gwange gwa kubanyonyola lwaki twetaaga ssente za campaign. Ekisooka tuba tulina okubeera ne campaign secretariat. Campaign secretariat eyo eba yeetaaga operatinga okulaba nga emirimu egy'enjawulo gy'erina okukola gigenda mu maaso. Ekyokubiri twetaaga campaign materials. Campaign materials mwe muli ki? Banange kansubire tuli ffenna. Campaign materials tulinamu ki? Ekyokubiri t-shirts, posters, paper flags, zimanifesto zaffe, billboards bwe tuba bamukisa ne tufuna space gye batagenda kutya, flyers, berets, bandanas n'ebirala bingi nnyo. Abasinga wano muli ba candidate. Katusooke tulabe t-shirt. T-shirt ku average ya ssente meka? T-shirt emu ennungi. Mpulira abagamba mu kitundu abalala emitwalo 2. Kakati kandabe abatandojinga math classes z'okubala. Nambasa, did you do math? Are you very good with it? I trust the Lord there when it comes to quick calculations, but let me stand up then and calculate for us. T-shirts, we tuba twagala t-shirts omutwalo gumu tuba twetaaga ssente meka ku buli t-shirt omutwalo gumu kitundu. N'abajjeyo zikalikuleta bwe tuba twetaaga t-shirts tulina ebyalo bimeka mu ggwanga. People power. What is the answer? So if you want, let's do the calculation together. Kwa sagala munguza. Na ewe tuwa twetaaga t-shirts mutwalo gumu. Mutwalo gumu ne tugiteeka ku t-shirt, that's milioni 10,500. Naye kakati kambabuuze t-shirts omutwalo gumu zisobola kukola ki? Waliwo kyesobola okukola? Kakati bwe zibeera t-shirts mitwalo 10. Bwe twetaaga t-shirts mitwalo 10 twetaaga ssente meka? 1.5 billion. Mukitegeera? T-shirts mitwalo 10. Tulina districts meka mu ggwanga? 146. Kakati katwasuminga nti tulina t-shirts mitwalo 10. Bwe twaba kuzidividinga tulina constituencies 353. Kiba kitegeeza buli constituency tuba tugiwadde t-shirts 283 zokka. T-shirts 283 zitegeeza ki ku constituency y'Honorable Kawalya? Bwe tugamba tuziwe abantu mu
kubaga nofu naye nga tuziwadde sente meka 1.5 billion. Kakati katugende ku nomination kubanga mbadde nkyali ku materials. Ate mwagala abakulembeze baleme okutulaba katwogera kale people power. So mutegedde ekyo ekibalo. So katugenda ku bintu biralako tulabe other things that will require okulwanyiga campaign yaffe. Tulina publicity bwe tuba bakola ebirango kubiteeka ku radios ez'enjawulo, ne tuteekawo ebirango ku TV ez'enjawulo, ne tufunayo DJ mentions, TV adverts n'ebirala. Mumanyi sente meka zetwetaaga mu mbeera eyo. Then twogere ku mobilization, toyinza okuyita mobilization kakuyege. Twogere ku campaign trade. Tuli ffenna basawo ne banyabo. Twogere mwalaba akalulu akaggwa embeera gye twali tuyitamu, naye mu kalulu ako ku buli lunaku twali spending average ya miliyoni 10, naye ate nga nazo tezikola ki tezimala. Lwaki? Kubanga twalina okupangisa emotoka, okuzifuelinga, okwakomodatinga teams ezigenze mu field, okukola kwebyo byonna byonna nga byetaaga sente ezo. Ate kolwo twali tukola campaign emu because of electoral commission yatoa obudde butono, kyali kitegeeza nti tukola campaigns mu districts 3 buli lunaku. So imagine if we were, for example, going to do one district per day as it was originally in the law. Kitegeeza kyekyo twetaaga motoka, twetaaga kibyonna byonna obibala. Kakati basawo ne banyabo tulina okulowooza ku nomination day. Tulina okulowooza ku launchinga manifesto yaffe ng'ekibiina. Tulina okulowooza ku ebyo byonna byonna sigenda kubigendamu. Twogere campaign period n'ebyetaagisa. Twogere naye kati bwe mba njogera ku nominations, sebo ne bukalwanga bwe tetugenda okusasulira nomination fee. Naye mukimanyi bulungi nnyo nti tulina abakandidate bangi abeetaaga kubeera supported. Ku mulundi guli twalina abakandidate bangi abaalemererwa okunominatinga. Lwaki? Lwakula nomination fees. Ekyo Museveni yakikola mu kagenderere okuteekawo miliyoni 3 asobole okulemesa abantu bangi abaali badde beesimbawo. Bakikola deliberately nga system ya regime. Kaakati tulina ani eyekakasa ku math, njagala natyo kibale kwikire katumutidde kale imirira sebo oyagala tukoleyoma njagala obeere gosobola kwibala maybe omanyire okumath. Kakati tulina 353 constituencies, constituencies 353 netulina districts 146. Kitegeeza nti abo bokka nga totademu babaka ba special interest groups, abo baba 499. Kakati kwata 499 obazeemu miliyoni 3. Katugambe tulina sente ezisobola okunominatinga abantu oba wetaaga sente mwekezo kawumi kamu n'obukadde 4,997. tuli ffenna mukiraba kitugendamu. Bwe tuba twetaaga kuyambako ku bakandidate abamu okubanominatinga, of course si bonna, naye olaba sente ziba nyingi nnyo. Katutuuke ku lunaku lw'okulonda polling day. Tulina akalulu akaggwa, twalina polling stations 3,014, 34,000 polling stations. Buli polling station wetaagawo ba polling agents bameka? 2 as a minimum. Kitegeeza wetaagawo ba polling agents bameka? Kitegeeza sente meka ensamusamu z'osobola okuwa polling agent okumusobozesa okukola emirimu? How much? 20,000 as a minimum. So kitegeeza wetaaga mitwalo ng'ena ku buli polling station. Sente ziri meka ezo? 1.2 billion. Muzuulira sente zetwogereramu. So far tuli mu sente nga mmeka? Mubuze kwegamba muwulira bye twogerako nga binene nnyo, naye ne Katonda waffe munene era ajja kusobozesa okubiyitamu ebyo byonna byonna. Engalo eza Katonda sinnaziwulira. Yatwogera Katonda ng'okuba engalo. People power. Therefore,
sente ze tubasaba oba ze tugezaako okusunda zirina kyezigenda okukola olabira ddala nga luli bwe nabagamba NRM Kalula Kaggwa yo yakozesa sente ezisuka mu biliyoni 9 si biliyoni 9 wabula ezisuka mu biliyoni 9. NUP ne bagamba twakozesa biliyoni 3 kati kitegeeza NRM yatu multiply emirundi emeka? 9. Emirundi emeka? 300 times. People power. So ndowooza mukiraba nti sente zetwetaaga nyingi nnyo naye nabagamba ffe tulina engombo nti bwe tuba ne 1%, just 1% yesente NRM zekozesa tubawangula era ne tubawangula bulungi nnyo. 1% ya biliyoni 9 ze sente meka? 9 billion. Olaba we tuli awo ziri meka? 9 billion. Kitegeeza nti bwe tuba tulina sente ezo bano bebakozesa 9 ne bakozesa trillions tuba tubawangula bulungi nnyo kubanga ffe sente zetunoonya zakukola ebintu ebiri basic. Tetunoonya sente za kugulirira abalonzi kubanga tetwetaaga kugulirira abalonzi. Abantu batwagala sente zetunoonya size Museveni z'okuolaba ng'atambula ng'agaba sente ng'akola kinedda. Ffe sente zetunoonya zaabina ebintu okulaba nga tulina posters bakandidate baffe bali nominated, okulaba nga tulina amafuta agatusobozesa okutuuka buli kitundu kyonna kyonna ky'eggwanga. So that is why we are here fundraising today, ladies and gentlemen. Thank you very much. Look, mugaleza Secretary General mwongera nti oli bosi wange tuba nokisiziba ategedde ntyandi ku mwoyo otomana nandeta ebyampale n'okumpale nkubire ku mungalo ndogereso. People power. Oyo atuuse bamuyita Honorable Nina Rose. Ekyo Sembabule kasuuti gyegonga bw'ovuganya ne si kasuuti yeeyo bazitunda eri mu Amerika talina bana wayinza kubaa. Without wasting any time, namuwoze nnyo n'abagambira